abalogo bakuno kuno muli bakufa mwenyweze naye ng'emikolo tuyinanga mwenda buli week n'omukolo simayilingidde simayabikoze bitya intro biki intro kukyala intro kwanjula munnange nakedde bukeeza awo nno munda bakumacha saawa emu nkwata mudde no genda okukima mwana abandi Pheobe mujja mumperekereko munnange ndi mu mmotoka omuhusband musumbuwa alabye nno nange bulijja ngenda ngamba ddadi ntwalaako munnaye tagaananga ntwala munnaye kumacha nnyo saawa emu ate munnaye nno okukwata obudde nkeere ntwala omwana abandi mukyaki ate munnaye bamwanjule awo nno mundabye ndi mu mmotoka ngenda ku location ya Pheobe walako naye si wala nnyo naye nga walako munnange ndi mu mmotoka omuhusband yanyumiza obubozibozi nsekanga ataseka sagaana biwuliriza omutima gwonna gundi wali ku Pheobe budde bugenze tulina osookayo ku kyakyo kitegeera ekintu ekyo munnange nga ngenda wa Pheobe naye nga nno bagamba omuntu yenna yeteeka mu kkubo ly'abaagalana bannange osimatuka n'ogweri ekigo n'okuba pressure n'ozirikirawo okitegeera ekintu ekyo naye nga banaye mwenna abaagala Pheobe bannange mwebale awo nno tuli ku highway tugenda wa Pheobe naye banange tuyina emikolo nga mwenda mu nnyumba buli week tugenda Bbawa omukolo munange awo nno ntuuse Pheobe munaye kyazza nakyenzigulirawo geeti munange ntuuse ndi wa Pheobe nekuteeka sinapu munange ate munange ate omwana abandi bagenda muwasa awo tagenda kuddamu kubeera awo bagenda mutwala mu maka g'omusajja awo nno munaye Pheobe amaze okwambala tulina katina awo ndowooza mukalabyeko omwana abandi anyiridde karingi ko takajja mu kamera okitegeera ekintu ekyo karingi ko takajja mu kamera awo nno ne musinappingayo kagundi bannange alabika bulungi bannange laavu enyiriza laba omwana w'abandi bannange laavu enyiriza ate ka dress kabadde on point abasinga mwagambye halima gwa mwazisa olugoye olw'olugoye wali okubisamu ebifaananyi mukwano sirweddo nze sambala mikono mimpi sirweddo bannange awo naavudde wali ku madaala banaye yenna atambulanga mu mbejja ndowooza emmotoka gye tugenderamu yogirabye zino eziriko bunamba bukyali bubya UBN Pheobe bannayo bayajjawa ssente ennaku zino omwana avuga kanamba omwana buli kimu kiriya amazina kiriya awo notutuuse mu mmotoka tuli mu kugenda ku kyaki munnange bamwanjule emikolo gitandike ogwe gwadde omukolo ogusooka naye emikolo tuyinanga munana mu nnyumba ate nga nabagamba buli woolaba omugole yenna si Pheobe eka muwe ekirabo muwe ssente bannanga abantu bawuliriza omulanga gwange abantu baleese ebirabo akina keeki bino ebyo nno byonna birabo bya Pheobe byonna birabo bya Pheobe gwe buli woolaba Pheobe muwe ssente muwe ekirabo bannanga abantu bawadde Pheobe ebirabo bannanga indeed you blessed mwana gwe oli blessed nnyo mbasesaaki content abadde teyannemye okwata munnanga ate nno nga ali mukadinisa mweningiriza nti munnaye so akuyingira church wait for party 2 ngani mwana munju eno amina mpulidde ejjinja naye olw'ekisa kya Mukama muzeeyi wange bwe yanvaako Mukama n'antaasizaawo amangu n'ampa taata mwenna mu lujjudde gwe mbadde mumanyi nti yanvunaanyizibwako amiina so ebisingawo bye neddira
omuziro gwange yabirina tujja kuyunga kitegerekeka. Amen.